obwannantagambwako bweyongeredde ddala mu ggwanga lyattu Uganda era okusaasaana okuviira ddala kwabo abali waggulu mu ntebe eza waggulu wano twogera ku Gen. Museveni ne famire ye bazinga batulaga nti amagye galina empisa aga Uganda era nga bakolayo ejje lyabwe eri SFC nga lino liri bakuuma n'ebyobugagga byabwe oba n'ebyobugagga by'eggwanga ebirombe gye basima ewatali bakuba ku mukono. Kakati obwannantagambwako bwasukkira ddala mu ggwanga lyattu Uganda ate era nti kino kyongera okukola ng'ekyokulabirako eri bannayuganda bonna naddala abali mu byokwerinda nti ggwe mu kapasite yonna gy'oli oba gy'oliko olina okukimanya nti tolina ky'oli era tebakulabamu ka buntu anti bagamba nti munnange like father like son. Engeri gyekiri nti amagye gano aga SFC abagakulira basiiba bagawaana era bawaana abasirikale era nga bebakozesa okubeera nti babakuumira mu buyinza n'okukkakkanya abo bonna abagezaako okuba nti bayimusa amaloboozi okulaga obutali bumativu mu ggwanga lyattu Uganda. Kati gakimanyi bulungi nnyo nti tegasobola kugambwako era mu maaso ga mukama oba bakama baabwe baba tebazizza misango. Kati mu nsonga eno tulabye nga abasirikale aba UPDF bayisa bubi nnyo naddala abasirikale aba poliisi. Tulabye nga babakuba MP, tulabyeko abasirikale nga bakuba ba traffic MP, tulabyeko abasirikale nga aba UPDF batulugunya aba poliisi newankubadde nga poliisi nayo erimu abasirikale naye ate bw'otuuka ku police stations era osobola okwawula nti bano basirikale ate bano bapoliisi. Abapoliisi baffe bano era babalabira ddala nga baweewe abatalina yadde kye basobolerako ddala oba yadde n'okubaako kye boogera mu kusalawo. Kakati awo muganda wange buli mupoliisi gy'ali njagala akimanye nti okwerwanako si kwa bantu ba bulijjo bokka ate kijja kusukkamu singa muba temwegendereza kubanga ebitiibwa temulina. Wano e Lubowa ku police station wabaddewo ekyokulabirako kubanga ebintu bwe biti bibadde nga bijja bibaawo ebimu ne bigenda mu mawulire ebirala ne bitagenda mu mawulire. E Lubowa police station wabaddewo akatuubagira ak'amaanyi ennyo era okukkakkana nga abasirikale aba poliisi bangi bakubiddwa. Ababakubye be baluwa aba SFC basazeeko poliisi bwe batyo ne bayisa bubi nnyo abasirikale babakuba kibooko z'ebbatuuni era munnange basibidde ku bitanda. Tikati embeera bweti ey'obwannantagambwako nga ekyagenda mu maaso nga waliwo abafutubbala ku bannaabwe abalowooza nti bo bali waggulu nnyo kubanga tebagambwako bakama baabwe. Endowooza eyo ku pareri ze bakola babeera babagamba nti mmwe muli waggulu era mmwe bwe twesiga tetusobola kubeera nga tukuvunaana ng'ossa omuntu. Tetusobola kubanga ffe tuba tweninga kubeera ba killing machines. Mmwe muli jjeeri tuyita killing machine. Nti nabano abasirikale aba poliisi tebalinaawo training yaawo. Kitegeeza nti bonna mubalabanga abantu aba bulijjo. Kati munnange aba SFC bwe batyo baasazeeko poliisi e Lubowa yabadde Lubowa police station ne bagisalako ne bakuba aba police officers ne OC naye ne bakubira ddala ne bakuba era nga ensonga kwe yavudde ku abo ababadde bakwatiddwa kati nga baleeteddwa ku poliisi. Kakati awo okusalawo bateekebwe mu kaduukulu nga abapoliisi bo balina ensonga yaabwe gye bayisaawo gye bagamba nti tekisoboka okusinziira ku mateeka bwe gali ku poliisi kw'abasirikale nti nammwe mugalamire
ne bayita bannaabwe ne bakuba kati munnange mukunyumiza bino emboozi mpanvuko naye ngenda gikunyumiza naye ekyobumanya nti aba maintenance palace bwe bali nnyo balina solar systems ez'omulembe balina ebyamasannyalaze balina ebyamazzi okukosa n'abakugu abasobola okuyambako kubinstallinga mu nnyumba yo gwe munnange agala solar ez'omulembe aba maintenance palace bazirina okusinziira ku capacity yonna gy'oyagala ate aba Hillside View apartments bano balina munnange apartments ezenyirira ennyo omuli buli kimu ziri fully furnished gwe ave Bulaaya oba ali wano mu Kampala nga wandiyagadde okubaako munnange wopangisa ennaku 2, 3, 4, 5 wiiki mwezi myezi 2 omwaka kisinziira munnange ku bwetaavu bwo oyagala ekifo ekisirifu era nga kirina buli kimu omutimbagano tovaako amasannyalaze tegavaako security eri ggulu omulirwano gwegwo ate kukusa limu ne transport okunona okumpimpi ku airport naddala aba Hillside View apartments webali nnyo omusawo dokita omukugu wali nnyo amaze ndoza wiiki nga 2 abadde omanyi ennaku ezo bamukolako operation okugulu kwamenyeka emirundi 3 nakugamba yagwako kabenje naye kati ng'okugulu ate balina okubeera nga ate munnange bamukolako operation kale abadde mu bulumi bw'amaanyi naye kati yazzeemu okubeera ng'awuliziganya n'abantu era musobola okubeera nga mumukwasaganya naye wiiki 2 abadde bw'atyo ali on and off abadde ngamba nti mbadde mu bulumi bw'amaanyi nnyo kuba okugulu baali balina okukukolako mu ngeri endala kale waali nnyo naye ajjanjaba endwadde eza ddala era abantu babadde bamukozesa naye abadde mu bulumi naye mwongere okubeera nga mugenda okufuna obujjanjabi Temu Property Consultants Limited abo nabo balina ettaka ate bagula ettaka etaliko ndooliito kale balina abazimbi abasobola okuzimbira ennyumba ebizimbe ebinene babizimbye ku mutimbagano kwebali basobola okulaga biki bye bakoze okay ndowooza munnange tweyongereyo oluvannyuma lw'obubaka obwo olw'abakama baffe obubaka obw'abakama baffe abatuteeramu ssente mu puroguramu zaffe wano ku Uganda Atalagi era bakola kinene nnyo okusobola okubeera nti tutambula mu buli engeri yonna kaakati munnange eno yabadde horrifying incident kyabadde nga kirooto kya ntiisa yabadde shooko yennyini eri eggwanga lyattu Uganda Luwawa Police Station kwegamba oyinza okugamba yafuuse war zone kubanga abasirikale baalese ensasagge abasirikale aba Special Forces Command SFC be batyo basazeeko police olwo ne batandika munnange okubeera nga bakola effujjo lyabwe nga bwe walira bawane Kawempe North ninkubadde ngera munnange waliwo ababawagira nga bo bawagira buli kimu ayi bannaffe ab'ekibiina ekyo bo bawagira batemu ebyaddala abantu abo batemu by the way kubanga niwe wabeera bassa omuntu bajja kugamba twalaba wano bwe bakuba abaana amasasi mu 220 bubweni nga bamukutte eruuka era munnange waliwo abaawagira bakyabatta nnyo bakyabatta ate bajja batta mumwagala entebe yamusi ajja kubatta kati abantu abo munnange batemu era oli bwakugamba nti nze ndiwa mugambe are you sure tandika tamu ku bigere bw'oba obadde okolagana naye kisooka manya ayagala nnyo ssente kubanga kwe batambulira mubbi muli wanguzi ate mutemu asobola okukola ekintu kyonna ate abataswala yadde abataswala n'ekirala abatalaba bintu mu butuufu bwabyo abeera ng'omuzibe abanga akawundo akozesa sense bw'atyo kyalowooza kyaseesinga ekimujjira mu bwongo kyakola kati atambula bw'atyo kiwalazzima ebintu abikola bukozi bw'atyo amale googera oyinza okulaba ndowooza ebibeera ku Twitter bala mu byayogera n'abalala biboogera bingi nnyo biboogera ne mu comment sections ku mitimbagano ku platforms ez'enjawulo bw'ogendayo otandika okwebunya bannayuganda ogamba kale omuntu akomentinga atya bw'ati bannange naye
ebyo byonna munnange bibaawo naddala abantu abaluwooleza mu kwekkusa nga tebalowooza kiddako nkya abaana balikola ebyabwe so nga ate be bawagira bo bakolerera abaana baabwe n'abazzukulu bano babawumba tutu tebakola ki tebamanyi ate bajja kukaaba gye bujjeyo mu maaso bannange naffe kati bwetuufu kati ennaafu is ennaafu tuli bannaye kati tukooye naffe temutukaabiranga musirekanga busirisi kubanga n'okwetondera tekimala n'okutwetondera kijja kuba tekikola ki tekimala ali munnange incident gye twogerako eyaba SFC okubeera nti baasazeeko police station wali e Lubowa nti abasajja bano bazze nga balina ba suspects be babadde bakutte nga bali 8 era nga kigambibwa okuba nti bano babadde babakwatidde mu bubbi mu Lubowa estate kakati munnange bwe batuuse ku police station bano be babadde bakutte ba suspects kugamba abasirikale b'SFC nga bakutte ba suspects oba abantu be bateebereza okubeera ababbi babadde 8 babasanze Lubowa estate kati olwo babatwala ku poliisi naye bano be babadde bakutte babadde balabika nti babadde babatulugunyiza nnyo nga battulukuka omusaayi bavulula bonna baliko ebikuyiro bruises era nga munnange n'okuyimirira tebasobola bulungi nga bayimirira bwe bagwa bwe batyo bonna bakankaanirira kati okusinziira ku babaddewo bagamba nti nno kirabika basuspects bano babadde babakubye bubi nnyo abasirikale abano aba-SFC bakubye basuspects abadde bateeberezebwa okubeera ababbi bo be babadde baga nti babakwatidde mu bubbi kati babadde babakubidde ddala nga bonna batonnya musaayi baliko bruises ebikuyiro nkugambye nga n'okuyimirira tebasobola bonna bafambulinga bufambulizi munnange babaleeta mu maaso g'abapoliisi ku police station wali e Lubowa ba officers nga babatunuulira babaleetedde abasirikale b'SFC baleese ababbi era nga baagala bakwatibwe bateekebwe mu kaduukulu kakati abasirikale bano aba-SFC bwe batyo bagamba balagira abasirikale ababaddewo ku kawunta be basanze ku police station abatonotono nti bakwate bano ababbi oba abateebereza okubeera ababbi ababadde bakubiddwa nga batulukuka omusaayi nga n'abamu okuyimirira tebasobola nga baagala babateeke mu kaduukulu kati abasirikale ababadde ku duty ne bagamba naye okusinziira ku mateeka wano tisobola teeka muntu mu kaduukulu ng'ali mu mbeera eyo tetusobola omuntu anaatera okuzirika nga abulidinga okutuuka ku ekyo aba yeetaaga agent medical attention kati ate bo bano muganda wange okutta nti omuntu yafudde nti omusirikale yamukubye bagenda aba yeesonga bwesonzi kubeera nga bamulinyisa naddala kuba aba bagamba nti gwe kuba bukubi fe tujja kubalinyisa eddaala kuba baagala ejje lino libe nga litiibwa nnyo basirikale bano batiibwa kaakati munnange ba police officers bwe batyo nga bakubira OC station ASP Sunday munnange ASP Sunday yajjiddewo ku siini alabe munnange olwatuuse awo ng'alaba basuspects bali mu mbeera mbi ASP Sunday bw'atyo nga naye ayimirira ku ground nga awa abasirikale bano amagezi nti bannange bano mwalisose batwala mu ddwaliro bafune medical attention bafune medical treatment before any lawful detention could be arranged nga kwegamba basooke bafune obujjanjabi nga tebannaba ate kubeera nga amateeka gabakolako munnange abasirikale ababadde abakambwe ennyo olwo bawulidde bano kye bagambye kale bwe bati abasirikale b'SFC ne bakuba essimu olwo bakubira commanding officer ono yategerekeseeko erya Lieutenant Amo Samson bakubira Lieutenant Amo Samson bamugamba nti wange waliwo wano bujjali buno
bukyali butuyisizaamu amaaso munnange mu kaseera akatono ennyo babadde bali awo mu ddakiika buddakiika nga ab'SFC abalala bayiise nga baleese SFC enforcement endala bwe batyo bonna munnange ne basalako police station bonna ossiwaako ka wansi tuula wansi jjamu engatto munnange awatali kulabula yadde n'akamu basazeeko bazeniziwaya zisolido zibbatuuni bulijjo bazitukuba kakati olwo bazijjayo zibbatuuni ne zisolido ne batandika okukuba batandikiddeko ossi ne bakuba ossi nalanga okuwoowoola woowe obaadde alaja na sande oba alaja na lulimi ki aye Ruhanga we atandise okukola kyokukaaba abasajja nga bakuba solido batuuni ku mutwe buli wamu bakuba ku bukongovole buli wamu munnange balanze okulaajana mutuyambe balaajanira olwo abantu mutuyambe balaajanira Uganda bannange mutuyambe boogera buli omu mu lulimi lwe nga bakuba bukubi kyokka jjukira nti wabaddewo abakyala n'abasajja ku station naye bonna nga babakuba ne batandika okubawalula awo wonna kibooko ne babayisaako kibooko muganda wange kibooko zaabadde nzibu nnyo kaakati munnange nga bano bakanya kuuza bannange ffenna tuli kimu fonna bajjeyo ennimi zonna oluzungu oluswayiri n'olwewaabwe balugjeeyo balwogedde naye nga buli kiboogera kibakubya bukubya kugamba ekigambo kyonna kyoyogera kiringa ekigambo kijjirako embooko nga 2-3 oba batuuni 2-3 teka empi 2-3 bwe batyo ate omusajja akuba onakuba olwino nakuba n'akugatta nga bye baliko bye babakola ebyaddala ku police stations tewabeerawokko kamera naye mujjukira lumu bwe baasalako ekawempe eno ewa Sheikh Kamoga ne bakuba obwana obuto mujjukira bulungi nyaba baabuuka ekikomera ne bakuba kakati munnange eyo mpisa yaabwe kakati munnange nga batali kulaga kisya kuwulira kisa yadde bakuba abakazi n'abakyala bakaaba olwo ne ASP Sande naye ali mu kuwoowoola ani akumanyi gwani ossiwaaki galamira nga bakuba teke empi kakati munnange eddakiika zaweeredde ddala nga bakuba kakati bagenze okwennyula okukuba nga abasirikale ba poliisi 9 baliko bo ebisago ebyaddala abasirikale ba poliisi 9 nga baliko ebisago ebyaddala nga bonoga nti kati bano baakubiddwa egifikkawo ne gikuba ettaka nga batuuse n'okubeera nga baabamenye abamu balina broken bones sajja kuba omukono n'agumenya baabakubye ne babamenya feesi nga zizimbye obummonde nga baliko deep cuts jjukira nti bano abasajja ku mmundu zaabwe kubaako ebiso ate babifumita abantu kakati nga baliko nga bonoga nti baamutemye mu njega eyo kakati bannange basuspects be babadde baleese jjukira nti bo babadde bali awo nga balaba basuspects nabo bwe batyo ne beemulula omwomu bwe beemulula ne badduka ne bakola ki ne bagenda bawonye mpolampola bagenze beewalula ne babula munnange b'ofiisers abali ku biwundu eby'amaanyi we twogerera essaawa eno bw'oba owakana genda bugenzi wali ku doctors clinic wali Seguku bagiyita doctors clinic Seguku tuukawo awo ojja kuba munnange weerabeerako n'agago era b'ofiisa bajja kukunyumiza nti muganda wange
these people can beat. Tetujjaddamu kubeeriranya. Mweriranya abantu aba bulijjo babataase. Poliisi erina kukolagana na muntu wa bulijjo, so si poliisi kukozesebwa. Kibooko z'abayiseeko ne OC ne zimuyitako SP Sande yawoowodde musajja wattu yasibidde ku kitanda. Abasajja babakubye ne babamenya emikono amagulu ne babateekako ebiwundu eby'amaanyi kwegamba baliko kati singa bulaga nti balinga gubaatemye nti musajja yamutemesezza kyono. Balina obumonde mu feesi ku mitwe. Buli womukwata wamuluma awoza kimu mu ssawo n'eddimu bwe batyo. Embiriizi zonna baazikubyekubye mu ngeri ey'ekitemu nti ejje liri ttemu baali traininga kutta na kutulugunya kubanga abantu babada bawamba ensi nga bakimanyi nti this is not our country. Kitegeeza nti tebalina option endala waakiri okufa waakiri okuba bakutte kubanga bo okutta mubadde batambulira ebbanga lyonna era bakimanyi nti ffe tetwagalewangako tulina kwesiba bwesibi ku bantu tulina bakutta bussi. Bannansi balina okuba nga bakimanyi ekintu ekyo kubanga batugamba nti UPDF egyerina empisa bakolayije basiiba boogera naye ekyebuuzibwa muganda wange tetumanyi awo oba empisa ziri luddawa oba wa naye gwe kyomanyi abasajja baakubye bannaabwe. Kale nga bwe nkutegeezeza nti bali ku Doctors Clinic Esseguku bafuna bujjanjabi tuukawo obeerabireko obabuuze obuze OC nti station wagirekedde ani yogamba simanyi I don't know tinkumanya. Kaakati munnange nga twebuuza munnange interagency respect eri luddawa kigamba ebitongole bino kati nga komanda waabyo CDF Muhoozi kubanga SFC y'omu ku abo kwegamba etandiseewo ng'alaba era agibaddemu nnyo emuwuliriramu nnyo. Kati nabano ab'amagye abalala bano aba UPDF ne poliisi katubuze n'aba prison kiki ekiri awo. Kaakati munnange twawuliranga mbu obwana bwa military already top bibaddengawo ebbanga lyonna kabaffe neffe tukulidde ku mulembe gwa Museveni gwe tumanyi ate waliwo omulembe omulala. Kaakati munnange tetuzaaliramu n'abaana kati banatera kuzaala baana n'abamu bazadde by the way ng'abaana bwe batuuse okuzaala oba kati bwembanga kati muwala wange Zahara yatula senior 4 mwaka oguwedde kati ali mu senior 5. Can you imagine? Kati omwana omulala mwenkana kitegeeza aba yazaala dde obwana ddala mu lockdown baabiikabiika dde obwana obuwerera ddala. Kakati munnange abuse of power era nga munnange tetumanyi ngeri kiyinza kwentrustingamu enforcement of law bubaka ki ddala bwe tufuna abantu gendo public ebirabiyitya bino byonna nti armed state forces turn against each other. Ekyo ekibuuzo oyinza kukiddamu otya? Why should armed state forces turn against each other? Kakati awo munnange justice obenkanya bunaabaawo mwanaabaawo ye bagenda kulopa waani enkima esala ogw'ekibira. Kati ebyo byebeetaaga okugenda mu military tribunal, ebyo byebeetaaga okugenda mu kkooti z'amagye, ebintu ng'ebyo kuba kati byabwe violence yaabwe bwe bagyekozeeko obusiivufu bw'empisa bwabwe. Kati ojja ne Museveni omulamuzi n'atandika okuwa amateeka nga chief justice wa court martial n'anako kubagamba okay kakati why were you beaten? These are my forces. Why didn't you do what they were telling you? Ng'omulamuzi ng'abuuza kati ebyo byabwe era investigations ziba zaabwe kati ku incident eyo basobola okuzekwasaganyiza.
naye munnange display ya violence eyalabise yatulise nga tuli shocked nnyo era nga waliwo growing pressure akazito ak'amaanyi ku gavumenti okubanga munnange ekola ekyalibadde kyetaagisa okuba nga kikola swiftly with transparency and decisively, naye ebyo byonna byonna tebisoboka kubanga obwenkanya tebubangawo. Kati bano omwenda abaakubiddwa ne balekebwa mu kkubiro kubanga babadde baagala mu kusaba baasabye nti mubatwale mu ddwaliro kati ate noga katubakube kale nammwe mugende mu malwaliro ne bakuba. Enfuga ey'amateeka kuba gino Museveni yagamba bannakenya mwe mukyali mu rule of law. Wano waffe rule of law doesn't work. Wano revolution yeekola ki? Yeekola. Bannansi nabo revolution bagisobola. Temwerabira. Revolution tesobola abantu bamu nti kati bano bo bebaakuba empiso ey'okubeera ba revolutionaries. Munnange kiri sayidi zonna ate ku sayidi eno kisukkamuuko abantu bebasalawo. Kati singa poliisi etegeera ebintu ebyo niwankubadde baagiwagikamu abasirikale oba oli awo munnange ekintu ng'ekyabaddewo erubowa kiyinza okunogerwa eddagala era nti abantu ne bateeka ekitiibwa oba amagye ne gatenga okuteeka ekitiibwa mu bantu okusinga okubalabanga kwegamba ab'okumalirako ekiruyi. Kale newankubadde nga oba oli awo poliisi bwewagwawo ekizibu kyonna kati kuze singa bagiyita abagudde ekizibu ejatwala essaawa nga 24 okutuukawo. Ejatwala essaawa nga 24 okutuukawo. Ate n'ekirala nti bakwata ne basiba abantu abatalina musango ne babateeka mu makomera olw'okuba baagala ssente. Bayoolayoola abantu ku patrol yalibadde eyamba ku bitundu ebyenjawulo wabula egenda mu trading centers n'eyoola buyoozi nti ekwata island disorder. Kati byonna ebyo tubimanyi. Ate poliisi nayo bagiwa enguzi n'etandika okubeera nga ebikkirira emisango abaavu ne babonaabona nga abagaga bababbako ebyabwe naddala ettaka. Ebyo byonna bizibu bya poliisi okukosa n'obusosoze mu mawanga. Mu poliisi byonna gye biri munnange. Oba oli awo nammwe mwetaaga okubeera nga mwekuba mu ttooki obuli n'obubbi bw'enguzi obubbi n'obuli bw'enguzi byafumbekera mu poliisi nti poliisi baagifuula ekitagasa. Katujja genda okwesanga nga munnange era mukyayongera okubeera nga mukubwa. Kyabadde kibi nnyo naye tulaba wano nga omwogezi wa poliisi akola statements nga bali mu press conference bakituuma Lusoke Enanga eyavaako kwegamba bonna bo baabasomesa kimu kwegaana na kuwakanya na kusiiga kazigo. Kati incident yiyo mugisiiga akazigo era ninze kituuma Lusoke babeeko kye boogera ku nsonga eyo. Nayagadde okubaako kyemmanya naye tekinnajjula bulungi nnyo kubanga twagala okumanya ensonda munda ebintu nge baba byogerako ki. Naye definitely bali ku nkola ya save my job basajja battu kubanga ono mutabani yeewaana oyo nja mugoba oyo nja mu arresting oyo nja kukola bwenti. Kati okukkiriza ejjooge lifaanaganako bwe lityo nga mulinga abatali bannayuganda nga mulowooza nti eno Uganda oli bw'azaala omuntu olw'okuba ali mu kifo ekyo akitegeeza nti alina kusigala mu kifo ekyo kyekigenda okuleeta obuzibu nti amagye oba security forces zonna zaalibadde zitunuuliranye eddembe ly'obuntu kubanga okukutyobula ddembe ly'abuntu kwennyini kuba n'omupoliisi naye alina eddembe lye ng'omuntu. First of all ku mulimu gw'abaaliko kati olwo amateeka era alina g'alina okubeera ng'agoberera ye constitution. Kiba kitegeeza nti kati bano bazze baviolatinze buli kimu. Human rights, constitutional rights eziva human rights eziva mu constitution okukosa ne ssemateeka ayogera ki okukwasisa amateeka mu nsonga eyo nti eddembe ly'ono gwe baleese bamukubye ayinza okufiira mu kkomera basooka afuna obujjanjabi waakiri then bamuleete waakiri bamusibe nga baze okufuna obujjanjabi. Kati bano bagezaako okubeera nga bateekawo ekyo nga bwe kirina okutambula. Bano aba impunity bannantagambwako
abali ku biragiro ebya shoot to kill, abali ku biragiro eby'okumalawo opposition, abali ku biragiro eby'okukuumira mukama waabwe mu ntebe, eby'okukuuma obwakabaka, abali ku biragiro eby'okutiisatiisa bannayuganda okubalaga nti tebalina kye bali, nti waliwo abasalawo mu ggwanga lino bo nga tebabiraba yadde n'akamu, kitegeeza nti bali invincible, bali above the law, tebasoboka, bakyewaggula, batujju, batemu. Eggwanga lirina okubeegendereza kubanga abo bakimanyi bulungi nnyo nti singa wabawo embeera yonna nga bagezaako kubanga babajja mu bwensuubira okubanga naye ebiragiro bibaliko byakuteekawo mbeera kati nga olaba eya genocide, nti kati mulina okulaga nti wabawo kye bayita serious bloodshed. Bano abantu bakitegeere nti ffe tetusaaga, entebe tekwatibwako. Bannayuganda mulina okuba nga mubimanyi. Mbyogera wano bwe ntyo naye ebikolwa bye bikulaga. Mwalaba wano mu kalulu Kawempe North, weebuuze nti ddala baali bafaaki, baali bageza ku displayinga ki? Kale byonna ebyo gwe muganda wange ampuliriza, naawe osobola okubiraba n'ogamba n'ozibiriza n'okubisaakubisaamu n'ogabiza n'otoolako n'ogattagatta bw'otyo. Balansi asigalawo, kitegeeza ekintu eki. Balansi asigalawo, kitegeeza ekintu eki. No option. No option. Tulina kusonga mbere na kununula ggwanga lyaffe okusobola okuggyawo ebikolwa ebyo, kubanga ebyo tebirina njawulo ku ebyo bye bagamba bye baalwana. Kitegeeza tewaliiwo kulwanirira ggwanga nti bano baalwana, nti baalwana, kubanga Uganda already ate eri waasi. Kuba ku guno omulembe bwe guba nga emyaka 40 omuntu amaze mu buyinza myaka 40 nga we tuli essaawa eno, ebintu tebiri automatic nga bonoga nti kati governance eri automatic, buli kimu yakiseetinga, buli omu akola mulimu gwe. Kiba kitegeeza nti tuli mu ntaana. Entaana baagisimye edda, Uganda eri mu ntaana, entaana baagisimye edda eri awo, kofi ne bali mujju kuba misomaali gisembayo. Kankusiibulire wano muganda wange, kankusiibulire wano, naye twesabire ate era tulina okwekemba okulaba nga effuga bbi liggwawo, naye nga liggwawo litya kiba kitegeeza nyini mufu yakwata ewawonya. Nyini mufu yakwata ki? Yakwata ewawonya. Kali munnange kambasiibulire wano, Mukama Katonda abakuume.